Muganda wange Prosper Paulo weebale nnyo okumbagulizaako ng'oluggi lw'ebibo. Musomesa gira tugende ate nange nkimanyi olukka ennyanja teruleka nkanga, tusomese abantu ba Beene tubamanyise eby'ensonga. Tulambulula ebikutte entimba n'emigadde kubanga twagala abantu bintu bingi nnyo babimanye era ebintu bingi nnyo abantu babitegeere. Weewaawo ekyo kye kisinga okututeeyengera mu myoyo gyaffe. Twagala buli kadde okubongerako, twagala buli kadde okubamanyisa. Kakati bino bye nkutte bye bitabo bye nnawandiikira Buganda eno. Ntandika nabyo, omanyi munnange omutunzi teyeeganya kusumulula. By'olugira ne mbajjukiza, by'olugira ne mbajjukiza. Kino ekyolaba ekinene kiyitibwa Olulasange kya mitwalo 10. Kitono bassekabaka b'ensi muwawa. Waliwo ekiddako awo effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 weekiri awo kya mitwalo 3. Kino kya mitwalo 3 na kino kya mitwalo 3. Olulasange kino kya mitwalo 10. Kino kya mitwalo 10 kino Olulasange. Olulasange 10. Ekyo waliwo kino kya mitwalo 3. Kale no bannange mubyegulireko mutambule n'okumanya. Twagala abantu baffe balwanirire olulimi naye nga ne kibalwanirira bakimanyi bulungi. Olulimi luno lulimu ebintu bye weetaaga okumanya. Tukyali ku Muganda n'okwabya olumbe. Omuganda n'okwabya olumbe ly'essomo. Mukulu Kibalama nkutumiddeko, Mukulu Lubowa Allan, Mukyala Nambooze, Mukyala Nakavuma Proscovia, mugoberera abali ku TikTok mwenna tetubasudde muguluka. Mwebale kutugoberera bannange. Mutukola bulungi ate mutuwa ebirowoozo byammwe abakomentinga ne musaayo ebirowoozo eby'ensonga era eby'amakulu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mugende ddala mu maaso ate n'okusaayo ebirowoozo byammwe mu ngeri eyo. Tusiima. Naffe tusiima nga Nandegejja egudde mu Lusiinya. Nze musomesa Munnabusiro Saava Bosa Musisi Nseregganyi Kaawonawo Ssengule owa Radio Simba omwaka 2022. Nga bulijjo mbaawo nnyo ku lw'ensonga ate okubatuusaako ebintu eby'amakulu ddala. Ebigambo ebirabika nga bizibu gy'oli bwe mba mbyogedde kitegeeza nti kikubanja okugula ekitabo kino. Kikubanja okugula ekitabo ky'olaba kino kye kinnyonnyola ebigambo ebizibu byonna ebyo by'owulira ebizibu bye mba njogedde nga tobitegeera. Kino kiyitibwa Olulasange, kiba kya mitwalo 10. Kyefunire ng'obudde tebugenze nnyo. Nabiri ebirala bye nawandiika bifune. Tuli ku essomo lino baliyita batya? Omuganda n'okufulumya olumbe. Omuganda n'okwabya olumbe. Omuganda n'okwabya olumbe katutandike ku kigambo okufulumya olumbe. Okufulumya olumbe abange kye ki? Omanyi bo bannaddiini beewuunya nnyo bwe bawulira enjogera gye twogeramu eyo nga tugamba nti ate mu mukolo gw'okwabya olumbe wabaawo akaseera olumbe we lufulumizibwa. Kwegamba nga kiringanga ekigamba nti waliwo omuntu asobola okukola ekintu eky'amaanyi ennyo eky'obuzira ekyo, akwate olumbe alufulumye luleme kuddamu kubeerawo oba kutta bantu balala bonna. Kale ekintu ekyo ndowooza tugezeeko tukinnyonnyole. Tugezeeko olwaliro tukinnyonnyola abantu baleme okwekwasakwasanga obusongasonga. Katugezeeko tunnyonnyole ensonga eyo ate etegeerekeke bulungi. Osanga y'emu ku nsonga lwaki bannaddiini abamu bawakanya omukolo gwaffe guno omulungi ogw'okwabya olumbe. Katukibannyonnyole. Kati kiri bwe kiti bakulu. Edda Abaganda baalowoozanga nti olumbe bwe lukwata omuntu ne lumutta lusigala mu nju omwo. Lusigalamu mu nju omwo. Eyo y'endowooza y'abajjajjaffe nti lusigalamu mu nju omwo era nti lubeera omwo nga munnange luli omwo lwetaayiza nga bwe lwetalaatala
lwewulunta nga lumaze okutta oli. Kale nno Abaganda bwe bamala okulowooza ekyo ti mu nju omwo olumbe lulabika lusigalamu, kale abantu b'omu nnyumba eyo nga lubaleetera ennaku etalojjeka, lubaleetera ennaku nnyingi olw'okufiirwa omuntu waabwe. Omuntu oyo ayinza okuba ye yali abayamba mu ngeri zonna. Tugeze oba taata w'abaana, nnyinimu, ssemaka yafa, ye yali abawa buli kantu, munnyo, sabbuuni, sukaali, kati ate olumbe lumututte. Kale embeera eyo baagirowoozaako, naye ne balowooza nti olumbe lusigalamu mu nju omwo. Ate era omuntu bw'afa, abantu basala amasanja ne bateeka mu nju, ne basasira mu luggya na buli wamu. Leero ne kifuuka, enju yo n'efuuka ekintuntu ekirala. Kale na buli muntu yenna ayingira ng'amanya bumanya nti enju eyo erimu ekintu ekitali kituufu, erimu ekisobu. Ekisobu ntegeeza ekintu ekisobye, kye tuyita ekisobu. Kale n'olwekyo okwabya olumbe guno mukolo gwe tukola mu buwangwa ogugenderera okuteeka ekkomo ku mbeera eyo yonna, ogugenderera okuteeka ekkomo ku mbeera yonna ebadde y'ennaku, era n'omuntu eyafa ate agenda okusikirwa, so nga omusika bambi ye tateekebwako mu mbeera ya nnaku. Omusika tuba tumuteekako mu mbeera ya ssanyu, kuba tuba tufunye ate azze mu bigere by'oli. Kale bajjajjaffe bwe batyo kyebava bateekawo omukolo ogwo ogw'oku ntikko ey'omukolo ogw'okwabya olumbe, kye tuyita okufulumya olumbe. Okufulumya embeera ey'olumbe n'okufa okuva mu nnyumba, ogwo gwe mukolo gwe tuyita ogw'okufulumya olumbe. Kati omukolo ogwo nno ogw'okufulumya olumbe gukolebwa gutya? Era mmanyi weebuuza nti gwo abange gukolebwa gutya oba gubeera gutya? Omukolo ogw'okufulumya olumbe gukolebwa bwe guti. Awo ng'obudde bunatera okukya, nga mu kinywambogo ssaawa nga 11 eyo, bamulekwa n'abooluganda bayingira mu nnyumba, mwanange ne jjajja w'oluggya n'akola atyo. Eŋŋoma zitandika okutujja nga bayimba n'ennyimba z'abalongo. Ennyimba z'abalongo muzimanyi, ebirongo bino byani? Bya Ndawula ebijja bisamba endege. Waliwo luno olugamba nti ekiti ekivunduvundu kye kiziika omuliro. Waliwo luno olugamba nti nnyini muno mwali tamanyi kuboola ŋŋanda, n'endala nnyingi nnyo ez'abalongo zitandika okuyimbibwa, eŋŋoma nga zo zitujja. Jjajja w'abaana oba ssengaabwe oba kale mulamu wa nnamwandu oba omuntu omulala yenna agwa mu ttuluba ery'abantu abo be njogeddeko, asiba bamulekwa. Abasiba ki? Abasiba empina ne batandika okuzina mpola mpola, amazina agagendera ku ŋŋoma eziba zisindogoma wabweru ezitujja awo mu kidaala. Ate mu mbeera eyo bateekako ennyimba ez'ennaku. Waliwo ennyimba wano mu Buganda ezaayimbibwanga nga zo zooleka nnaku, okugeza waliwo oluyimba olwayimbibwanga olugamba nti nnyanda yanda mpawaali yanda yanda mu lwange, nnyanda yanda mpawaali yanda yanda mu lwange, nnyanda yanda ekyamulobera okumera ebbango. Kale n'ennyimba endala. Kale abaana n'abooluganda bonna munnange batandika okukulukusa amaziga agalaga ennaku yaabwe, naye nga nno ago ge maziga ag'enkomerero mu kukaabira omufu. Kale oluvannyuma balekeraawo okukaaba, balekeraawo okukaaba, era ekyo kiba kikomye awo, tebaddamu kukaaba. Obubaka obuli mu ekyo nno nti wakati mu nnaku wateekwa okubaawo okwegumya. Bwe bubaka obuli mu ekyo, oba kye kiruubirirwa, kye kikusike ekiri mu nsonga eyo. Era ensonga lwaki bazina ate ng'eno bali mu nnaku, bayimba bazina ate nga bali mu nnaku, tiwalina okubaawo okwegumya ne mu mbeera enzibu efaananako bw'etyo. Omukolo gugenda bwe gutyo okutuusa obudde lwe busaasaana. Era mu kiseera ekyo wabaawo omusajja gwe tuyita omukeeze. Omusajja omukeeze ajja n'akonkona abali mu nju
nga bw'abagamba nti nze omukeeze mugguleewo, era bw'akonkona nze omukeeze mugguleewo. Baggulawo, era bwe baggulawo omukulu n'amulamusa bw'atyo n'amuwa n'endeku ey'omwenge. Amuwa endeku y'omwenge, eyo tuyita endeku y'omwenge ey'obukeeze. Erina n'erinnya nno, erinnya zzibu nnyo. Bw'oba oyagala kulimanya funa ekitabo kino. Endeku eyo erina n'erinnya ezzibu ennyo, era bw'oba oyagala okulimanya funa kino kya mitwalo 10. Endeku eyo ey'obukeeze bagiwa omukeeze ate abazze okubaggula. Kati omulimu omukulu ogw'omukeeze kubanga ye mutandisi w'okufulumya olumbe, bwe buvunaanyizibwa bwe obukulu, gwe mulimu gwe omukulu era kye kimuleeta. Ye mutandisi w'okufulumya olumbe, era ye olumala okumuwa omwenge gwe n'afuluma n'agenda, era abantu bonna olwo nabo ne bafuluma ne badda ku kifugi. Abasajja ku ddyo ate abakazi ku kkono nga bakkalidde wansi. Olwo omukulu w'omukolo naye n'alyoka ayimirira awo mu mazzi g'ekisasi oba mu kisasi n'ayogera ebigambo bino nti, olumbe lw'omwana oba olw'omuzzukulu wange gundi ndwabizza. Kale nno abaliwo ne bamuddamu n'emizira nti, yiiyiiyiiyiiyiiyiiyiiyi. Emizira mugimanyi egyo, ayiiyiiyiiyiiyiiyi, bakuba emizira egyo egya yiiyiiyiiyiiyi. Olwo nno ate ne balyoka basirika, n'ayongera n'ayogera nti, n'ennyimbe ez'abaana n'abazzukulu zonna nzaabizza, era n'ebibamba byonna ebibadde muno mu nju mbimaze. Ebibamba nno oyinza obutabimanya, z'embuto ezaavaamu, abaana abafa nga bato nnyo nga bawere, ebyo byonna tubiyita bibamba. Kale nno kye tuyita okufulumya olumbe, era awo ebyo we byaggwanga omubala ne guddako ne gukubwa ogw'ekika. Kale ekyo kye tuyita okufulumya olumbe, era olumbe bwe lutyo bwe lufulumizibwa mu buwangwa. Bw'obanga obadde owulira kiwulire kugamba okufulumya olumbe kye kiki. Kati ndowooza nti tukukoze bulungi kubanga mu kanyomero ako tulambuludde kye baabanga bategeeza n'engeri ki gye baabanga bakyetegeredde oba ngeri ki gye baakikolangamu okufulumya olumbe. Kale ayeetaaga ebitabo ndi ku 078 599 343. Ndi ku 078 599 343. 078 599 343. Ndi ku WhatsApp, eyo yennyini gye nkuwadde yeri ku WhatsApp. Weefunire ebitabo bino naawe omanye, weegulire ebitabo bino naawe omanye eby'ensonga. Bino ebitabo byonna osobola obyefunira, simu ngikuwadde, kabi kanaava gy'oli nga tta n'omusota omukago. Mweraba.